KTK Studios. Omanyi filimu zino zituyamba bulungi okulambula. Oyinza okuba toli mwetegefu kubaako woolambula naye filimu neekulaga. Katulengera ekibuga eky'Embaale. Filimu bagiyita Sevia. Jukira tulaba Kinnayuganda wekkaanya oyinza oba oyinayo sengaawo oba kojjaawo. Studio Goda Film Sulai Goda ekyali ntandikwa. Mutebi Abudu Kalidi Kairo Sate Sadati. Kadi mu bibuga tulengera buli omu agenda maaso n'emirimu gye. Osaso Boniface ekyali ntandikwa. Okuruti Samu saagala bakunyumirize. Mugo ya Tomu tuli mbalala gye tuli. Wasongora Simon Peter ekyali ntandikwa. Sharoni Barbara Kasero Gideon special appearance. Brain Ibura ekyali ntandikwa tugende maaso. Nikido erinnya oliwulira nga lye Japan naye nga lyo lyaffe lyawano lyabaana bakaalo. Muguro Juma ye producer wa filimu tugende maaso n'entandikwa. So nga saagala bakunyumirize bunyumiriza. Sudi ya Goda yakola ku story ekyali ntandikwa tugende maaso polampola. Saagala onyumirizibwa bunyumizibwa. Joseph Kimenyi camera operator. Tulengera ekibuga eky'Embaale nga wekifaanana. Era nga bulijjo eminze nkuweereza Muguro Juma editor wa filimu. Katulengera omukenkufu obulungi ennyo. Ekyambalo kya gunze ky'abayizi abakugu mu nnwanene ya martial arts ekyali ntandikwa. Kyenkutegeeza ni East End movie industry bagikutuusizaako filimu eno. Ate nga jjukira filimu zino solo zifuna wonna amatundiro ga filimu mu bibuga nga Mbaale, Kampala. Buli we batundira filimu. Efilimu zino ez'abaana Uganda weeziri. Tulengera training. Omukugu ono mu misambagere ekyali ntandikwa. Ngumi ntakasuka apakira muzibu. Era nga bw'olengera filimu bagiyita The Savior. Karate munwanene yaba Mansita. Obukodyo kwatudde. Efilimu etandika mu bujjude naye nga tulengedde abakugu ab'enjawulo. Eri tulengedde olwadde akajjuza ne wabaawo n'abadde era agenda maaso n'okuba nga akapakira naye aba akyali awo. Waliwo omukulu we yajja bw'amuyita ajja Misinde. I'm rewinding up. I would like you to be together with your brother. Where is blood? Kaki yakola ng'amugamba oyo mbadde njagala mbeeko bye nkunyonnyola naye ng'ate mbikunyonnyola muganda wo waali. Blood aliwa genda oyite blood. Kumbe blood ali eno naye alina engeri gy'agenda maaso n'okuba nti alina engeri gy'akajjuzaamu mu nkola eno ey'aba Mansita. Yajja Misinde. Time blood kiki bakuyita kyani muzeeyi. Ye tuge tumulabe blood ng'ajja Misinde. Muzeeyi ampisa ngamba ki wangi muzeeyi taata. Martial arts ayigiriza bulungi nnyo okwerinda n'empisa. Tulengera abakugu bano obulungi ennyo naye ate kitaabi bamufukaamirira. Kati muzeeyi atandika obbannyonnyola banenga emulaba nkuze. Naye ate era kyenjagala obbannyonnyola si kyaleero. Njagala nkibannyonnyola enkya kubanga yabatulaininga bulungi nnyo abaana bano. Yabatendeka mu nnwane ya martial arts. Kale nno okusinziira ani alina okuba ni amuddirira mu bigere alina kuba nti anoonya ku baana ababiri bano. Naye okusalawo okwo kwankya era nga ayagala amanya ani gwanaleka mu bintu singa kuba kusikira. Ya muzeeyi naawe nze mukulu ono akyalina muto ono leka nze njokulira. Akyali muto nnyo ekyo tekisaana nakulowoozaako nnyo nze gwoba owa obusika. N'atayiga oli muzibuzibu. Kino si gwalina osalawo. Muzeeyi akunnyonnyola ate gw'ogamba nze ndi muto. Nze omuto kiki? Ekyokuba nti ndi muto oba nze kiki tekitegeeza ni nze nina okkulira oba gwe olina okkulira. Tulinde muzeeyi ekyokukulira tekisinziira ku bukulu bwa myaka wabula mu bukulu obw'obwongo.
feel comfortable, feel at home, continue with that spirit of togetherness. Ye mzee abagamba bakuume omwoyo gogo kuba ndi babeera wamu. Practicing together, but tomorrow kubaawe tubeera wamu to tell you tufuna omugondo naye olunaku olw'enkya lwengenda okusalawo ndabe ani gwe naalekera obuyinza singa mba nvudde mu bulamu obw'ensi. Be bantu abakulu abo balowooza akimenyi mu nsi taliimu lubeerera naye atuuka n'akola ki n'alama n'agamba mwana ye mba nvudde mu nsi ono yalina okuwulira byonna. Kali muzeeyi okusalawo okwo yabagamba kwankya abaana balina bandi bakimanyi enkya beetegeke agenda salawo tugende maaso. Tayiga ye mukulu Tayiga yono mu byeru genda maaso ng'omukulu alina okulaga entambula gwe notambula nga nsawo inotambula ng'omulwanyi kitegeera ye Tayiga. Tulengera abatendeka obulungi ennyo mu firimu eno esoosa okuba ey'Abannayuganda bano ab'emikono. Tulengera ssebo kungufu ne karati bintu byajja dda mu nsi muno. Oyinza olaba mbu ate omusajja yansokodde kundi nga tomanyi nsibuko olengera karate ensibuko. Kakati Tayiga kyeyakolanga gy'okulaba Igo. Tayiga yalina basajja be ab'ekyama. Kadi yasooka n'amunnyonnyola ebyavudde wa muzeeyi. Muzeeyi agamba akuze naye nga mukula kwe yandyagadde awumula emirimu kyokka abadde akyebuuza amanye kunze n'oli ani gwagenda okulondawo ng'omusika. Kino Tayiga kimuleetedde okweraliikirira kubanga akimanyi bulungi nti ye mwana baakuzza mukuze si mwana wa munju. Kali muzeeyi ayinza okwagala okuwa obusika omwana we ow'omusaayi nga ye Bulaadi. Tayiga engeri gy'ali omwana omukuzi obukuza ne bamuboola. Kaki yakolanga agamba Black Eagle muzeeyi twetaaga tumukoleko bugenda okukyanga kapuuti. Ekyo nno nakitegeera. Muzeeyi balandisa omukola ki kyoba ogamba ebintu bino bizibu nnyo akabaka yeweeyolera kakuluma enteega. Oli amugambye nti gwe muzeeyi ono tumutta obusika ayinza obugabanya obubi naye nga weewuunye n'agamba ebyokutta muzeeyi balonda mulonde. Ogenda okuddako eno waliwo afande wa poliisi. Emipiira patro baba wadde emipiira emipya naye yagiyisa mu bamakanika n'asigala ng'avuga emikaddekadde gy'abikolwa abika. Kadi ogambye kuliko ebiraka bimeka ndi tubadde tugatuguliremu tube empya. You have to add there another kiraka that tube will work again. Timuzenyira mu sente za government kumbe afune essimu. Yeah, this is the police doctor Mbale CPS. Ye inspector wa police n'atugufunya obuzibu. Ye Brad agamba kitawe mufu mu kino yeetaagamu obuyambi bwa poliisi. Are you sure? Have you seen that someone is really dead or you are just joking? Sebo sisaga. Okay, let me hope kati kanzije tulayenga tugira 20 minutes, eh? Nzije mu dakika ntono. Because I brought my car here for repair. Agenda maaso okunyonnyola moroka y'omupiira gubadde gwatulise moroka ya gavumenti omupiira gwabika. Kadi abadde alina okuba omupiira gukolebwako. Simu eno wagifunidde naye kanzije mu dakika 10 tulayenga tukola ki? Tutereza ensonga ezo. Amukubidde essimu n'amugamba tufiiriddwa naye omuntu eyafudde teyafudde mu bulungi alabika baamutemudde butemuze naye nga teweerabira twawuliddeko adde beekobaanira muzeeyi oyo okudda ku ofiisi ya poliisi. Yeah, this is Mr. Blood, eh? Yes, this is Mr. Blood. Yes, you are talking to Dr. Isaac of Mbale Central Police Station, eh? Okay. Yeah, the postmortem report of your father, the late ogenda okweregereza person is ready.
mulikuwa bamuweereza police station immediately. essimu emukubiddwa bamugamba ajja ku police station. Kirayika fayiro yakoleddwako dda I give him the ye nga bwe yalipootinze nti kitaawe yattiddwa buttibwa. telling Poliisi yayanguye mangu nnyo omusango neegukolako era fayiro yategekeddwa dda oluvannyuma tumulengera eno ku poliisi. Omanyi otuuka ku poliisi nga omanyi nti omugenzi baatuga mutuge naye nga poliisi ekoze alipoota this case has to be closed immediately. Tiriiyo kiraga nti omuntu ono baatemudde mutemule naye ng'ala y'okusinziira bwajjukira. Muzeeyi nga bwe yagambye bane nze ndi mukadde nkuze baana bange neetaaga mube nga buli omu alabirira munne naye era waliwo gwe nnina okuleka mu buyinza n'asobola okugenda mu maaso n'okuba nti buli omu kwegamba alabirira munne mu bulungi era nga nnyala mmanyaani anaasobola okugenda mu maaso n'okuddukanya embeera n'emirimu. Ebiseera ebisinga bwe bagamba nti poliisi eri enguzi tolowooza nti poliisi positi yeegirya. Ekkomera aliyo ng'ekkomera terirya nguzi kubanga bwonna wooliteeka akaduukulu newokateekamu minisita kamunyweza naye gw'aleese yeggwe buzibu. Kati omwana ono kyamwewuunyisa nnyo alipoota evudde ku poliisi ng'eraga nti muzeeyi ye alabika yafudde bulwadde bwe bulala. Oluvannyuma lw'emyaka 5 tulengera Tayiga ye boosi alina ba assistant ba sekuritale ebintu byonna ebyali ebya muzeeyi yakulira kati naye nga kye twasembayo okumanya nti omuvubuka ono yali mulonde bulonzi muzeeyi n'amukuza ng'omu ku baana bazaala naye nga si bwe kyali. Oluvannyuma lw'emyaka 5 tulengera ba Black Mamba be baliwo baggalawo bugazi. Enzigi baggalawo bugazi. Matwale byonna ebyali ebya muzeeyi mutaka yafuga kati. Tugenda maaso. Ebyali ebya muzeeyi byonna kati Tayiga yakulira. Amatwale gonna buli kimu yakulira ebizimbe eby'ebbeeyi naye nga kyesaagadde weerabire firimu eno y'Abannayuganda era nga ku mulundi guno tulimbaale Emmy nga bulijjo nze nkwereza tulaba Saviour. Kale omwami ono ng'amaze okuba n'ebyobugagga bino abyeddiza era nga yakulira ye munnaffe Blood kye kyamutuukako kuba tulengera Tayiga yaddukanya wali bamukuuma bukuumi agenda maaso n'emirimu bamwanjulira kuba basekuritale alina abawandiisi. Omuntu eyasiibanga nga waggale sole waggulu asiiba wa agaddewo. Alina 5 tebasalikako musale. Waliwo ayingiddewo wano ng'era alimu eŋŋoomi n'etteketeke wobamanye kyava amugamba yambuka waggulu. Ogambye ekyo kinaakolebwako ddi? Waliwo konkona kireka waliwo baneetago bayagala gwe mugagga nagenda olabe tuli ku kina Uganda. Oze essebo obadde otuusewa mu byabalwanyi be nakugamba kakati tubadde tukyanoonya naye nga ku mirimu wagamba omanye abaana bano ab'obuyondo tebakyalabika naye nga neetaaga abalwanyi abapya abalungi ennyo. Ekyo si kyekikusasuza ndyessebo kati olinda ki? Nva maaso. Omwami ono anoonya abalwanyi bafayita abalungi ennyo abaagazaaki
tugenda maaso. So you make sure you register all these new. Kakasani bonna abalwanyi abapya abaleeteddwa obawandiika bawandiisibwa bulungi nnyo. Era nga buli awandiisiddwa tuba twetaaga tumenye ndi asobola bulungi. Katuddako mu jobless. Yite namba yo. Omusajja ajja n'akatabo nga yakaguze gw'osuubira otya okumulyamu. Ayinza okusuula empiki nnyanga ey'okusatu yeeyiyo. Olaba tayola akukumba bukukumbi ate gwe lumu lufaaya bido akugaba empiki nga tolyamu. Oyinza ogamba ye yakakoze akatabo ozanya gwe n'abasajja. Yogera gwe yogera nkwanguye leeta sente yazze kola ebyamatatu nga bw'obimanyi. Saba okuba ni wazze omu okukumbe banna beeta bano mpaka nigo banaka nezebiri wayise mansi tate baleni nawe badde nkugambye gwe omusajja ajjobba kuba matatu nga ne muŋumi abasobola bana kampita balala teke kaya teke fuse teke tojja tukuba matatu wano ate tukube ne alinga akuba omusota alinga akuba omusota tojja musajja odangayo amukutuliddeko omuggo ojja tukube ezaffe weyita kiwano wena otukukumbya bukukumbi olyawo yindako mwe munyuma wane nga temwe mwegule Kampala misipi mujesi baffe tetulina olyawo tukuba matatu abaye nga bagambye kwambula nandawe abanoonyewo engeri gyegendamu. I'm just bored. I don't know where to go. Oh, I have some money here. Let me go and play cards, man. Even there is my. Kakati kumba waliwo abajja mwana omanyi embeera yambo yedda nenga obangendeko wa. Let me go and play cards. Ze mwana nze nzikiriddeko mu jobless. Olaba omulyango ogenda mu jobless. Agenze matatu. Kumbe ekiri eno. Ekiri eno waliwo gwe bazinze emiggo. Agenda okuwulira. Oliyogano. Sebo gy'otugunde oyogere ne sente zaffe weyita ki? Totumanyira kabula ngane. Kabula kiki? Kumbe genda okulengera awo ne yali azze mu jobless. Waliwo ayita. Omanyi we baweetaaga ab'eŋŋuumi migerere okirira eyo. Kaakati waliwo gwe baatumye okuleeta abalwanyi ate yeetaaga abalwanyi abafubutusi. Kwegamba embeera yonna etabukira mu jobless ng'ayingirawo agenda okuwulira enduulu emiranga endolooto ki ekiri munda wano. Ogenda okulengera kumbe yazose okuzanya amatatu yazozanya amatatu mu kusembayo. Ono gwe baakubye yabadde kyaliwe ono gwe agenda okudda engulu ng'emiggo gimulimu kabengo emiggo giri mu kabengo afunye naye nga byafunye alabayo bali ne bazzaako kali bagenda okuzzaako ono ayamba kyaliwe baveewo mwana bano bagunda mpulira ennuni eri sayidi eno mu kabengo mujebale kale sebo nambalabe mulimu enkola eya martial arts muli balungi era kunoonya kwe mbadde ndiko kyenoonyereza mbadde noonya abantu abalungi nga mmwe mwana nze matadusongerako byannwana ate olaba tuli martial arts kubaako we tutuuka ate ogamba musimanyi otya kyali wange nze sisobola kulwanira sente zaala nkubawa sente naye okulwana sajja akusimbirawo omutwalo naye nga okubanga akusonyiwanga akataago kali bweru. I'm not going to do that, man. Bye. But for my. Kale oli yagaana. It's okay. Yo nanze nja kulwana.
make a deal. Nanyala kukolera eddiiru. Bano bazanya n'okuzanya. Eyo kaadi ogirabye. Bw'oba ofunye obudde eyitako mu nfo. Gwe baakubye emigoba nte naye era ebyokulwana tannabivaamu. Yawulira nga n'okuwona awonye. Yakola. Tuddako ewa sekuritale. Sekuritale. Ali wano sekuritale. Awandiika abalwanyi bosi yamugambye. Tuba tulyenga essimu. Yes, hello. Wanji boss. Who is this? Ani ono? Oh, Mr. Boss. Omukulu manne mbadde simanyi nti yego omanye essimu yonna. Oddira essimu y'omukulu ossaako ezzike. Manyi akubakuba nnyo nga buwungeera. This is Mr. Black Eagle. Yeah, how many are they? Kati ogenda okugira Black Eagle akubye essimu ayina abalwanyi bafunye. Kuba omugaga yagaye balonda abalwanyi abasobola bonna abasobodde ofunibwa babaleete. Yaagala balwanyi. Kubanga yagala okukola tournament ez'omugundu. Boss. Yeah, Black Eagle as last. Era yategereza omugaga ni boss kitegerekese ni Black Eagle ayina bafunye. Has told me that he. Era yakangamba kati nti abaleeta kubawandiisa bawandiisibwa abalwanyi abo. Kale boss. Kamba wandike ngenda bandika mukyaba kabeza. Sekuritale. Zara, they are waiting for you. Nabajja kuba bakulinze. I hope you are coming soon. Baba ngambe nti bagenda tuuka mu bwangu naye kati naye jangu obalabe kuba ngambe batuukira ojja obalabe. Mwezi nno gugwako mu nnaku 3 oba abijjukira. Sekuritale. Tugenda maaso ate nga tukyagitandika. Kyenkutegeeza ni firimu eno mu bibuga nga Mbale n'ebibuga byonna mu Kampala bitunda firimu. Era osobola okuba ni firimu eno ogifuna. Tugende maaso bagiyita Sevilla. They are coming. Kadi mukonkona Sekuritale alinze. Ogenda okulengera Black Eagle. The Eagle has landed with a fighter. Aze n'omulwanyi Kabaalu. Ono mulese kadi Kabaalu avudde mu byazaala. Baana bankubye empiki ne bajja bandeka nga ndi sseke. Omanya omulwanyi tabula omusajja ayinza okutunulira bwati muli enjoka ne ziwuumamuko. N'omanya busagwa. Yeah, the job is going on well. Emirimu si mibi. I'm here to see the boss. Boss wali kubamba nyalo mulaba. The boss is around. Boss wali yatuuse dda. Mwaludde. The boss. Abalese yaggalawo dda takyagala kusiiba nga waguddewo. Tiger. Is he the fighter? Yes. Yono Kabaalu. Ye. How good do you think Oli mulungi kwenkana ki? is good? Bayinza okuwa omulimu gwa kenda kumba ogwana gwa kakaaga. Kaakati Big guy around? baba ina okukebera. Akeberebwe. Kabwa. Bakebera batya abanaasobola. Now can you call me the boy? Ozanya ne business eno firimu tulaba y'abaana b'Embaale. Era oyinza okubeera awo oli awo wadduka egundi eno gye batera okusala. Kaakati tugenda maaso ne firimu. Oba oli awo nga senga awo yaddukira eyo. Oyinza omulabirako mu kafirimu kano oba oli awo firimu tuli ku y'abaana ba mu nju Uganda yennyini peke yake. Kaakati wali bw'oleetebwa balina osooka okukebera. Era tulengera kubamu ku balwanyi b'omugagga abalungi ennyo kukayulika. Bagamba kayulike n'okafunga ne bagoba. Olina okayulika. Kale balina abakebera.
ya balina abakebera osooka kusitula ekingo oli fiti be bakebezi ngumi wuno akanyuga nkanyuge hey! Bamulese ya wachana na mambo hiyo, wachana na mambo hiyo. One to Masande, one to Jabu Jabu. Kagwa. Got a man boy here. Are you ready for his trials? Katulina omupya. Okay, take him in a room. Twagala omutwale mu kasenge omuwe ekifo ekyokumwaniriza tumwaniriza ogende omumukebere. Take this to the ring. Okay, please. Ebyokulwana bino bizibu, oyinza okuba ni goli kafulumu kulumemba naye nga mu byokulwana kakati Kabalu bamulese kugezesa. Tunulira sente wetusiza abantu amatatu ne panchi kiriwo ekikolera omwami ono gwe gundi gwe kasale ngumi Kakabalu street fighting yalindeko. Hey yo, Kabalu down. Back touches Kabalu. Playing with the fire. The tiger is in the cage. Kabalu. Yinzo gani okudda bamanya. Bakatacha yinzo gani dayo. Kakati kitegerekese Kabalu kuba bisanye namu kubalwanyi bawa najja kusobola. Abajja kusobola tugenda maaso. Omugaga agenda akunganyiza ddala kuba kye yeetaaga ly'essomero. Sawa ya business. Sawa ya business. Enkoko. Cocaine. Alina batesta Kabalu kwegamba ye yakula ng'omuntu naye obuba bwakona. Eno konko eyo manya nkoko eno konko. How much? Only 50 million Uganda shillings. Badiringira mu za Uganda. 45. Omanyi okwambala ez'Abayitale tekikufula mu Yitale. Mali unataka nyingi yenyewe. It's okay. Leta. Ego. Yes, boss. Take the luggage with you, come back with a box check. Kakati. Cash. Sente bazagala mu cash. Yeah. Linda sente. Byabadira bizibu. Oli omwami dabo kurosa. Ajja ne mali ate nga ne sente agenda nazo. Leetamu obuzibu. Kabalu bamwesiga alemera eby'omugagga. Mugagga n'ayuza. Babani abo. Kali abazze otunda ebintu bitabuse. Kabalu tekyamuleesa okkola. Kabalu tekyamuleesa okkola. Gwe take. Enjaga egula kuyiwa mannyo oba okyali mu ebyo. Emaali boss okyassa gwe gwe oli wano munyuma mugalawo kaffe tukoleki gwe kakati tumaze ebbanga letulaba mwana mulenzi ono ali wano Bradi amaze ebbanga okuva ebya kitaawe we yafa muganda we gwe balonda ebintu yabyeddiza kale agenda maaso alina sister baddaka kali kumbe
Kopolo male gwe stoleki gwe mazale ngonyirira kati mbadde mwagala nsiwuuke kadi stoleki gwe mwana eryo tutu oba stoki sirinda abayaye banenze mundeke nze muveeko kumbe bane sister ali sister ali mbuzibu waliwo wotabuuza kikigenda mu maaso okujjako okulinnya obulinnya panki n'agabanya tugende tuleeta emboga baayuza oluyuza kyokka bimbuuza storage nembigamba mu fayini olugize mbw ate eryo tutu oba socks gibadde giwunye kaakati tugenda maaso omugagga alina amubalira ebitabo tamuva ku lusegere nitafanya nini sasa ulimwengu nitafanya nini waliwo abaleese eggulire bosi tusonyiwemu We have both good news and bad news. tulina amawulire amalungi n'amabi Met a good fighter. amalungi tubadde twafunye omulwanyi naye amabi mukubi How were they beaten? I think we are all trained. bonna baakubiddwa lufaaya ogambye eki How did it happen? Yes, we left here. kakati nze nasoose nenzija mbadde nze muyoola kati mukujja omuyoola ayina engeri yanyiza engwalawo naye nga negyevude simanyi bwe nabagambidde tumulumbe kidindi nalabye emiranga nabali kukunankani kuyuza There, fight starts. We were moving together. babadde bannyonnyola tube tutambula ffenna Met. kati we tumulabidde So we tried. batya okwogera tube tukute ku sisita wooli Then naye nga jjukira omuntu gwe boogerako muganda woono baabasajja bano kye batamenya abakozi Well equipped, trained. How could one person? kali mwe abasajja abatulaininga obulungi ennyo muyinza mutya okuŋŋamba nti omuntu omu abafuukidde zizinga tubadde tugezezaako naye lwakuba tudduse Beyond your levels? There's a better training than you guys. Can you guys look for where us? ebintu si birungi Take a rope, look for the man, wherever you find him. I need him here right away. naamugende mumundeetere mwogere naye bulungi ndabe nga mumuleeta kuba tetaga abasajja balungi ngaabo mwogere naye bwogeze ate tuyinza kumulumbeera tujja mugamba bugambi twetaaga abantu abalungi ate baddaawo mbw ate balemeddwa ekyo tekyetaagisa mu bizinesi twagala abalungi ate lwaki abalungi babeera bweru Did you check in my office? What is there? wakabeddeko mu yafeesi yange kyekireyo kakati I want to go home and get my documents. Don't take to my office. kati omwami ono jjukira alina obuzibu okuva muzeeyi lwe yafa emirimu gyamufuukira ekyambika gy'ali naye nga yeetaaga okuba ndi ayiiyayiiya abeezezaawo atya obulamu kali kumbe kabaalu musajja oyo teetaaga gendayo bataano kuba omu kikulu nammwe mudduka nnyo omusajja tumugayebugaye batutumye ne basalako mutidde sajja mutidde oyo akomyewo eka sebo mukulu tata abaana omusajja bamugoba mwagala ki sebo tubadde tuze nga muzze kukola ki baba tetwagala kulwana leero tobikwata bubi soko lindeko abaana b'embaale bano kwegawulira nnyo n'erinnya mbaale n'egundi gye batera okusala kwegamba byonna ng'amanya galayiminga
Mbale era Mbale. sent us. Mugaga abadde atugambye munnange lwakuba osoose kunyiiga. I don't fight for money. Nze sirwanira ssente. If you don't want it. Oba toyagala mwana ffe atugaye bugaye mwana kyapiri tujje tukulire mulamuzeeyo kitegeera kane tugamba katujje kuba mugaga adda tugaye tujje tukula naye nga amajja go weegali kyajja. Make our money. Kitegeera. Problem, I don't mind. Mmwe saagala kunzanyirako. Let's go, Sky. Tugende tumugamba aganya tunakubwa bukubwa. I don't want to see you here again. Saakuddamu balaba wano temudda nekyakyogedde tukimugambe. Those boys attacked me. Kyokka abavubuka olwe bannumbye era ajja bakwegerezako nene baaba oyina ekisa. Money. Baba kwegamba lwakuba wembaale naye ng'ennyindo muganda wo. Fight for money. Saagala kulwanira sentence. Olaba Sharon. ayita muganda we. Sharon wo. Sharon alazeewa. Yes, please. Where are my treatments? Let me go and look for them. Okay. Alika ne mwannyina. They are here. Bino bibino. Yes, thank you. Oh, kawebale. Brazo. Yes, I'm brother. leaving. Kanzije. Agenda kunoonya mirimu. Tugenda maaso. Emirimu gyafuuse emirimu. Kati tuddako mu kafo akawummulirwamu. Bali eno beewaawaamu Kiigo wali kyalumye edda Kiigo. Senator. Relationships amazing still. I might just put up with the all. Beno wali yekireyo. Sajja babuzanya balimba. And me without no breaks. Ooh, I'm willing to work it out however long. Kali wali gyogamba chips and chicken batunda chips ne mulokoni. Chips ne mulokoni It's always available. line on Chips and mulokoni available. that you'll always be my missus and Kali Kabaalu business is agenda maaso ye yaremera mu bizinesi z'ababanda bano. off. We just yell until we're tired and I break you off. It's usually something. Agenda maaso ali ne bakyali banne abamulaga emirimu. Throw them deuces. Kumbe waliwo abanoonyeza emirimu gibuze. Glisten ice cold like Ana nnyo ku munaana nsinzira eka. just Nnyo ku kanaana nsinzira eka mwana. hey listen man. Rather run around with them nothing. Don't Sente zigenda zifuka ekyangu gye bali. get to see her in Agenda okwetegereza Facebook and mu batudde wano. come over me by now so you can sleep with them. Ogenda okulengera kyaliwe bwe babeeranga bonna eri mu jobless corner. Mwana nange neri omugagga nga nze Kabaalu mwana nange sitegedde lyabadde ggwe oyingirangawo noyindawo ku tebo okitegeera. Naamu ninaye mbadde nze kunywa ku kinaanansi awo wano batunda omunaanansi ate mune tukole kyobuuzabuuzako wegubawo ne bakuwa naye era nga omunaanansi guba eri mu gyemmanga. Sente zituyita baawo kuba ntoli ne zaanukula. Nze sirina adde 10 mwana era olunaku wenfuna akasa akampisa mu lunaku obanga simayina kumanya. Nagamba tugende tukole ove matatu. Olaba katufe abanywa biigo ebiwunya akawo bali mu biseneta biigo. Storage. Luli babanga mu kikulu enankusi. Kali bamwanjulira. Yali azosaba omunaanansi. Mulwana oni akutwala n'olwana. Gwe nono. Embeera gy'oli musimbi kyali wange. Alandiso kimanya. Embeera ya bwoya simbi. Sinzirayo nga bw'alaba. Nange ngenda kutwala gye ntulainingira kati. Saagala oddemu kubonaabona gwe wange. Tugenda maaso kyali asazeewo amusomeremu. Emirimu gye giri
Toyina kwesiba nnyo mu eyo embeera. Lord. Kali Lord enteeka ki Lord ono gy'alina? Tugenda maaso. Tulina abazanyi bapya mu firimu eno ate nga ya mulembe. Let's take you to reach him. $15 means so much. Maybe postpone it to another day. Kali omugaga alina gw'ayagala okulaba amugaye dakiika 15. Yeah, I'm only giving 5 minutes. Okay. Kabaalu alina gw'aleese omupya. Yes, I'm sick. You guys are delaying. What has happened? You told me 15 minutes. Namuluddeyo. Ongambye dakiika 15. Ntudde ninze sikulaba. Yes, hello. Yeah, the whole story. 15 minutes now. Agaba 15 zokka. Waliwo omulala neera amwagala. Ani amwagala omulala? Hold on a bit. Kakati boss mbadde nzize. Wait a moment. I told you 15 minutes. Okay. Agaba 15 buli gwayogera naye. Oyo yani? Ono mukwano we gwe nagambako. Ye Scorpion oyo. Asobola okuluma oyo. Okay. Enjabe yeebojja oba eri mu byayo. This calling? Yes, sir. Anaasobola okukola. The fellows. Kale mugende mugatte ku balala eri. Okimanyi. Kasitojja wano. Kasitojja. Ebya wano nga tonafuna mulimu. Nga tonafuna mulimu. Bakataacha yinza okudda n'obutadda. Alo? Gwe. Toyinza okuzza obwenkulumu nga bwa nnuuni. Ebintu ebisinga nno salawo ate ebyomugaso n'emifula bya mugaso nnyo ebitali n'embifula nga sibiri. Kaakati ekifo kino nyala nteekewo ennwana ategekerengawo empaka eze kickboxing. Ennwana ezitagenda ku mateeka underground fights. Kino yenga Brad yakigaana. Bizinesi ezaamuze yazirengera zitandise okuba nti zonoonekera ddala so nga ye ng'ono wadde kale muzeeyi yafa tasazeewo mutuufu yaani ku lw'okuba Tiger yali omukulu ye nanze nkulira. Mu kifo kino ky'okubeera nga tekirina mugaso gukolebwamu nga kisuuliddwa busuulibwawo nsazeewo abaana beekubiremu emigere. Brad aganye. Look where you are. Labe wala gy'oli. Focus. Tunula. Wekanye. The human you would be. Ojja kulaba muntu kigonooba. I think even master, I wish he was around, he would accept it. Era singa ne master yaliwo. And I swear I'm going to use this. Ndayira ngenda kukozesa ekifo kino. Kogaane kokola otya. Toyina kyojja kunkola. Sikusaba nkutegeezezza tojja kunemesa. I'm ready. Naye ndi mwetegevu. This place. Ekifo kino tetujja kukikoleramu bitagenda ku mateeka. Ye Blood. Amanya gano buli limu lirina engeri gye likambaggamu. Tiger ekwagula. Blood nga guba gulayika bubi. Mu mbeera mw'ogulabidde. Kyova olaba bagamba abakyala bazira munnange. Kubanga buli January kwegamba abeera alaba ku musaayi ogwo. Sajja balina futu waakaggwe.
mutemi wa migogo nayenga wekituuka kutabuka sajja akugira igokulo gwe training spiring gwe sajja akulimba left nakuwa ozanya wana yinza kulimba left nakuwa right bali sitede gwe una mwana wembale omwana gwe tunulira gwe naye temwademu byakunyiga bisambi timwabaddemu ebyokumuka temuli byamufululizo tebyabaddemu spiring mu vayo alo teke ozanyira kwani gwe nabateke teke nkalu teke ya Uganda nzalwa ya Mbale eyo engwala enzungu ogirabye engwala enchina uno mwana w'Embale eyo teke tunulira nagambye filimu bagiyita Sevia tunonye erinnya we liva egenda maaso osanga musajja olweggulo tomanya gyabeera gyabulidde naye nga ku makyava mu lusuku n'ogamba oyo omulimi katudde ewaka sisita agenda maaso ali mu bibye bw'asoma ku butabo nga bumanyi abaana bano ab'obuwala abateemanyiiza muingia Kabalu mukujja hapo bamekuja embeera babagambye omulimu bamalirize mwingie ndani bametafuta sasa hakuna kelele sasa wona ugana tutapiga wewe utalio omusajja antulisiza kakati aliwa The brother of mine. muganda emwagaza ki aliwa Where are you coming from? muvaawa era mwagaza ki olukalirwa abawala obuuza kijjomanyi tetwagala kuwoggana nti tuli ku mizigo embozi yaffe tedimu mama we nyamaza ne bamuyonera wo bamulina omuwala brazo sirika nyamanziza kakati nga amaze omunyamanza tugenda maaso kubwa Black Eagle I don't know. nze simanyi What? ogambye eki halaka Black Eagle Super Madra Kira Kabalu in action Mumveko Kabalu nibamunyiga Caliform mu luzungu chloroform
kiwedde ng'amaze omunyiga ka chloroform. Do your work. Kiki Black Eagle mukole omulimu gwammwe. Omuwala Caliform kyamukoze ate ako kamanyi ka Caliform noba toyagala tulo kagamba webake. Omwana ne bagenda naye bamuzirisizza. Omwana bagenze naye kadi kumbe batwala omuwala Brazo yebase. Brazo naye yali muntu era alina omusaayi ali eno. Manyi obuliri obwo oba obusulamu weka ebirooto biba byanjawulo ku ebyo eby'omuntu ayina n'amagembe. N'amagembe sebe ebirooto manyi oba olina muno gw'osula naye ebirooto biba bya ssanyu. Naye ebirooto ng'osula weka gwaloota abakubanja gwaloota embwa eziggoba. Kati bayingidde Kabaalu and Advocates. Sister yawambiddwa balumbye Brazo. Tugenda maaso. Yonga filimu tulajukira kina Uganda okuva mbanafa ba East End movie industry. Era nga bakuletedde filimu eno The Savior. Nga bulijjo VJ Emmy era nze nkutuusaako. Buli omu apimamu kiro 9 oba ekomeka. Namagembe yake bakayebaka yaloota yakaluutaluuta. Oli omwami ali mu birooto bye. Manya ennaku nga yakuyinzizza otandika okuloota. Dengere ebyaloota. Omanyi okuba ni abalabe bolootako ate be bakulumbye. Sajja kyatunyola kino kikyo. Alota abamudduka. Alota abamudduka. Kumbe waliwo abamulu. Eri byaloota. Bandeka sali bwomu. Alo. Joka sali nzeka. Ono ali mu birooto ya ebirooto by'okutta enswa. Ali wano n'amagembe. Mama. Ne bamunyolerawo. Ono. Opa nange. Eyo. Abadaki akyaloota. Omukazi. Olwakwata omukazi. Laba okufunza. Laba okufunza. Etama singa yali mboona. Ensigo singa eri bweru. Omukazi. Emiranga. Emiranga. Omukyala bamukyusizza alaba. Omukyala bamukyusizza. Omukyala bakyusizza. Black Eagle. Achasa. Kapoti ndiyo yeye kapoti. Kawago safari na muzigo. Twende. Filimu y'abaana b'embaale. Teweewuunya ng'olabye ku kojja oyinza okuba oyina ssenga we yakubulako. N'omulabira mu kafirimu kano. Katugenda maaso. East End movie industry. Ate ng'eno bo basinzidde embaale naye ng'ate Emmy nze nkuweerezza mu firimu eno. So nga nakutegeezezza nti ogifuna matundiro ga firimu mu Uganda wonna. Era g'oba oyina woogirabye fuba nnyo okuba ndi omanya wa woogigula watuufu. Kale nno ennyumba baleka sayidi emu ekumiddwako omuliro. Omukka mutaka baamugunda bo ne balowooza mufu. Kumbe yasigala alimu akeesika agenda otuuka wansi. Namagembe. Namagembe. Namagembe mama. Namagembe mama. Omwana w'enkuluga. Namagembe. Namagembe kye baamukoze agenda okujja. Kumbe baalese kibaluwa. Kadi ewa sister. Ne sister nayo tali. Sister baamuyola buyoozi.
tugenda maaso. Bigwerawa eri tuli muzama sakunda mabonda neza kakati eno akazanyo kana akabalodi. Tugenda maaso mpola mpola. Kekazanya akasinga okunyuma naye tekazza magoba. Kamera bumizi. Kyovola bakanyumira nnyo abakakayiga kuba balwawo. Naye ogwa ku musajja n'omenya n'alyoka kuba emipiira gyonna nga go wataddeyo. N'ogamba omusajja anyiiza akazannyo kano. Omusajja ninga gwe nateredde yazanye. Kagagwe n'ogenda nabikolimu. Abakoze sente balya bulungi. Neka tubuzeemu abo butayimbwa bwe bakuba plani. Olina gwe wanyiza akatayimbwa ekiro. Mazima zinzo ozirya n'ozirya nga zigenda. Gaga bali eno agaga tebalina fomula mu bibasanyusa. Unawe weeta kapa ku mutwe kwatuuza eccupa. Era kapa z'abagaga zino ziba nnungi kuba ziba ziri awo nsirise. Naye otuuza ku kapa emaze wiiki teraba ku mmese ate ogituuzaako. Mugagga sekuritale tamuva ku lusegere. Amazoni yange ulira ekintu kugamba ebigambo n'obizalawa kugamba ebigambo tompulira. Omanyi enyimba z'ababi bano bafukamingi ozanno ziba byakwedda okwetiyola nnyo. Afuna ekigambo kye nakyesibako. Nkulaga obumwanyi owoza mululuuza nkulaga omululuuza nondaga ekkobe. Teri luyimba lwa upcoming olutali mu mwana muwala. Ne woba ofa pozi nga tayimbye laavu. Tugenda maaso. Mwana muwala siriiti y'enkuba nze kale. Mwana muwala siriiti y'enkuba. Ayinza okulabako akantu n'alyoka ayimbaako luyimba ne lwetololera ku muntu omu. Mwana muwala osabula nnyo mini. Mwana muwala oyina gwe entumbu eyo wadde obugere bwo bukulinga entangawuzi. Kwegamba kebaŋŋamba ebigambo. Mwana muwala nze nno wankuba. Kadi weyita tayinza butaguweereza. Hey! Eri kirabo ogiyingira olaba enzigi za butayimbwa ekitegeeza teri agenda nga yeewoze. W'omalira okunywa buli cupa gy'otumya wali eri boss. Mwana muwala njagala kugamba ekigambo abaweereza ye weyita aweereza ebyokunywa. Terigamba nti omukazi gwali gunene naye ng'ate gwa munambaalaala. Dale cooperation. Kalira baba yaye engeri gye bayitamu. Gwenda nguyita ali awo. Oli ayonyirira. Twayirinze bulijjo babiŋŋamba. Kali gambe ekikalo liko ebbeere. Nze nno nsirwairako olwayo tebanvume paapaali. Kali badde ŋŋamba ogamba ki yogera nga tonkutteeko. Olengera abaana balina eswaga lengera akalega ke kaggaddewo. Eswaga kiki gigi mwana ono demu musomeramu ate tekimusaza oluyi.
Uzanye oli wano mwana usibye emboga toli awo. Godemu kitole kinawe gwe mazimu. Bamusisesi sobe ebyebbala. Olengera ebyebbala. Kugamba we fulata manyi kyenjagala oli awo netoloza. Lulisagulire chupa enze nagikusaba twala erijo towanywedde 3. Nze bulijjo gwe ngenda kusaba mwenge gomba obamwe kali kumbe waliwo basajja b'omugagga abalwanyi tebagala bafujje mu bbala mwe banywera. Nze nvaako nze munda gojja sasula leero nosasula webuzabu storage ate omwenge ng'onyweddeko kiki lengera laga muffin kumba wedda bondya mwana mbadde kati ate nengeje muyingira sigitegedde manyi ebyabayaye bizibu owaliwo abadde alwesi abaana baleke bakole omugagga alengerera eno Black Eagle. Ebikosi byabayaye bibadde mu bbaala Eagle n'abiyingiramu kati ate ye muzibu akubika teke n'okijjamu enjawulo teke Black Eagle bade 5 ebyebbaala poliisi awo tejjaawe zivuga ne zivuga poliisi jamu kubacu teke ebbaala sibe babadde banyweddemuuko. Black Eagle. The guy is tough. He is tough. Wamajangu. Olowooza bakanyama bagamba ebigambo ebingi mbw ate nakulaba ddi. Akulaga kikolo akulaga ebondi ajja kukuuma. Tugenda tulata kajimu. Bayuza oluyuza. Black Eagle. Okimanyi nti onnyuse. Nze bosi y'anaamanya kasita oli kanyama. Bamwerawo n'obugalo. Tugenda maaso bakoze ebikolobero bakimanyi bulungi nnyo. Efirimu yino tugirabye badda twetoloola firimu yino. Omusajja gwe bagunze eri bagenze kusanyuka basanyufu bayina gwe bagunze ne battemula ne batta. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Pirimo yakadda pirimo. Kumbo dogendo kulira abajja. Gendo kulira abajja. Bayingiddewo bakanyama b'omugagga mikono tegikyajja wano mu bewawaatiro. Ono ng'asooka anoonya we yeekukuma. Kunoonya we yeekukuma abasajja bajja bayingiddewo kumbe waliwo yabasoose. Mikono giri mbaale ate ekifuba kiri soloti. Kugamba embeera yabeewaggulako dda. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Right now. Yes. Kadi ndiye ssebo. Let me come. Kale ssebo kanzije. Aba agenda. Gwe alaka gwe tojja kuleeta ano omuzannyo gwo tojja kuleeta lubayera mujja lubayera
kakati onesiye saawa eno saawa nawe opapa nnyo saawa zikyali opapa nnyo ayingidde Sevilla laba ekifuba gye ayingidde alaka gwe olowooza nfanga kawuka teke asitula ekinga genda okujjukira si kyakyala ng'emimiro gyegasse is back for revenge ani agamba alo de Sevilla tugenda maaso ono mugezi toleeta muzanyo teke eyo tukolera sente dda wano mugagga abasasulaku eyo ozanyira kwani ndiyo yeye nagambye mwana w'embaale ono kakati tugenda maaso ate nga mwenda abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo tugenda maaso afande kati kyakola nga ayita poliisi nga mukululiva abasajja bonna weebali banye kunaabamu naye kati ono bosi yagadde ojje tuyambaga kaakati mbadde nzijo nyamba omusajja ono ku byonna ebikyambe bazakoze maze n'okakasa enjaga weeri yasalawo anoonya engeri gy'asibisaamu abantu bano kuba balemedde mu mirimu gino egy'enjaga kyokka bizinesi ezaali eza kitaawe eyasigalawo ng'omukulu oziddukanya bikyamu byakolerayo yayita obuyambi bwa poliisi ejje muyambe kumbe burazo abadde aweta yamusindikidde bamutte yamuwenduliridde bamutte jukira ono yali omukulu ne mu byokola bino kyobola bayise poliisi yali muzibu enoni oyinza gisesema yali muzibu kati nogamba ki noleta omuzanyo ofisa afande Tyabule yayingidde dda era tayagala muzanyo afande Tyabule in action hati yakangambira aga nti omushiija nali ogwo hati yabati action from the word go blood versus tiger non-stop deadly kicks allo gwe bino ebimulinze embirima gyonkanyuga musajja afande ate you are under arrest, no more kicking. Nze togeza n'otunuzaamu teke nja kutunuzaamu essaso itejajjaawo wakasirwalira aga eyo jeeke omusirikale azze talina mpingu omwami ono wa jeeke oba wa mpingu action tunulira tagana bubundu bwo emiranga jaja polisi gyowulidde the cop in action afande bibi afande yali mulungi musitukawo afande yali afande ladies and gentlemen afande bibi musajja huna mutabukidde musajja atabukidde afande ndiyo yeye ona sodi gwe eyo omusirikale bamukubanga mubbi w'akasimu ndeka gwe take punch
ndekanze afande yakoze ensobi bino bayita ebyokunoonya amayinja omululu yagulese mukwata ki yalese omululu mukwata kibande afande yagala kudduka. Ladies and gentlemen, omusirikale alisitedde ono teke nyingi zidda wa afande tagabaayo nemubulu baleeta ono wuuno ageze akabundu yakalengedde ne sajja lyamupise eyo ono agenda okujazidula nkeni ajazidula afande mafia kale ate afande sigubandiza akandoya wawe jangu gwe gundi mujja naawe jangu ogira omuntu wo yali kuba mu bbanga kibanda bamulina kinywereze nyweza nnyo leetawo muntu mutunuze afande ate muntu bamuyambyeawo ogenda okweregereza obulungi nga ye tayiga gira nnyo olaye ng'onyweza omusajja ono wamulabe naawe apalala nnyo gira ntuwakaŋŋambe nenzija n'enjegere kakati bamutwalire ng'agamba ebbanga wayisa akaseera tayiga yanywezebwa era omusango ne gumusinga bamusiba bulamu bwonna olw'okutta kitaabwe n'okuwamba sisita wa Blood. Era sisita Blood yazuulibwa era n'ebyobugagga ebyatate ne bisigala nga bikuumiddwa bulungi era nga mwana mulenzi Blood abiddukanya. Kale mwenna ab'Embale tubaagala nnyo. Tubadde n'abazannyi nga Suliya Goda, Mutebi Abdul Khalid era Eminze mbadde nkwereza. Mwebale kulaba abanebule muwagira firimu ez'Abannayuganda manyi oba wagira musaayigo. Mwebale kuba balungi aye nate tubaagala nnyo muwagire nnyo ebina Uganda. Mweraba.